Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nino omukyala Sheikh naye mpa ku magezi. Omukyala yalina oluso olubi nga bwemba naye nange empunya ne bwe nnaaba namwesonyiwako ekiseera ne mmuddira. Sheikh kyagaana era mbanga ali mu ttooyi. Nsaba mumute kuba sikyasobola kutuukiriza bivunaanwako gy'ali kuba nnyinza okumulyaza amaanya. Aqulu wa billahi tawfiq. Ekisooka ensonga eno sikuwa gahead nti genda otwa omukyalo ono wano wendi. Nteeka bulungi oba osaana okutuukirira baseeka ayinza obutabazi n'otuukirira seeka yenna okwongera okunnyonnyola ebikwatako ne mukyalawo okulaba ddala olusuuki luno olukuvaamu. Kyemmanyi wallahu waliyu tawfiq nti teriyo mukyala ayina lusu nga lwa butonde. Ekyo sikimanyiyo nti Allah yatonda omukyala mu bakyala nga mutonda awunya. Tyoba obutonde bwe Katonda yemutonda nga akola atya nga awunya. Laa, ekyo sikimanyiyo. Sheikh Fauzi gyekiri nedda ebyo sinabyogerako ebyo. Waliyo amanyiyo nti waliyo omuntu nga mu butonde bwe yatondebwa awunya. Njagala basajja bakulu mwavuuka bino musooke mubiveemu mujja kunsiba ekiwaani. Taliyo. Hatha huwa alhaqu. Awo gemaki gemazima. Kyova olaba nti omusiraamu tabeera najisi aye tabeera qadhar. Omusiraamu tabeera najisi era tabeera kyenyinyalwa. Wabula ensu zino mu bantu baami oba bakyala zijja mu ngeri bbiri. Engeri esooka waliwo olusu lukabuvubuka. Omuvubuka abantu baba bavubuka omwana wattu mulimu nga balina ki nga bafuna ensu. Naye olusu olwo senga oba weebuuzizza waliyo eddagala nga balina ogabunozi ku nsiko n'okola otya n'onaaba. Ne wabeerayo n'eddala nga libeera waka miziŋoonyo egifumba ki egifumba emmere. Omuntu agikozesa okubeera nti yeekuuta najjo ebitundu byebyo kuba ensu zisinga kufubutuka mu nkwawa mu mbalakaso mbwe bityo mu bifumu nfunyiro omwefunyira emibiri gyaffe. Kati eddagala eryo bombo mululuuza ebikola by'omuluuza bikozesebwa mu kubeera nti omuntu abinaaba era biidhinillahi tabaraka wa taala wa tawfiqihi omuntu bwanyiikira olusu olwo lukola lutya. Olusu olwo lumuvaako ne lugenda. Mulenzi oba muki oba muwala. Abalala baliyita ekkalalume, abalala bamuyita kabuvubuka. Gonna mannya gategeeza ekintu eki. Lusu olwo olujja olw'okuvubuka kw'abantu. Tegerekese bulungi. Olusu olwokubiri luva ku bukyafu. Olusu luno oluva ku bukyafu mwana wattu lusinziira nnyo mu bifo byaffe ebituuyana ate nga birina enfunyiro ng'enkwawa zaffe ng'amannyo gaffe agalina enfunyiro naye okuba galina we geegattaganira. Emmere eno bwe tugirya egenda n'esigala mu bitundu ebyo. Kati omuntu omukyafu buli emmere akanyamalo kasigala mu kituli awo ne kamalawo olunaku ogenda okwasamya akamwa nga kavunze.
emmere eno gyolya nesigala ku lulimi notagijjaako, olulimi oluliko omuntu woolaba toyinza kubulaba mangu, naye bwolujjangayo bwoti waliwo lwojjawo nolaba nga luliko nga waiti, buba bukyafu akhi lkarim. Era bwolusenya olaba lukyusizaako kala nga luddayo ku redisi yalwo. Tuli wamu? Abaala nobasanga nga okusenya kwabwe kwe batamanyi, ng'asenya misikini naye nga tamanyi basenya batya. Empatanya z'amannyo tazisenya, era amannyo gigasemba takola atya, tasenyaayo. Olulimi lwennyini talusenya, munda mwamannyo, munda si kungulu, tasenyaayo. Naye nakukakasa nti nsenya. Osenya ki? Bw'oba osenya lwaki okyafuutukamu olusu? Leero Allah n'atugerera nga tugenze okusiiba. Allahu mustaan. Atuuka kusomera ti ako kowulira ako mubaka keyagamba nti la khalufu fami swaim. Sikeeko akhil karim, sikeeko akogerwako kali kasibuka ku njala, tekasibuka ku bukyafu. Era kava min aljawf, kava mundamwo, kaba tekawunya luso olwo. Kyobula abantu mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aswaaku mataharatun lilfam, okusenya mwana wattu kiyonja akamwa, mardatun lilrabbi, ate nga kisiimyani, kisiimya Allah subhanahu wa ta'ala. Jukira bw'obanga oyagala okutegeera nti sikeeko, omanyanga hadithi yombaka gye yagamba nti inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala mulungi, byayagala biba biki? Byagala bibeera birungi. Kati ensu ez'obukyafu zisibuka mu mannyo, ne zijja sibuka mu nkwawa olw'obukyafu lw'abashababu abatafaayo kuyonja nkwawa zaabwe, n'asaakaatira misikini. Bw'atuuyana bwe zikala, buli lw'otuuyana enkwawa ezo entuyo ne zikaliramu nga nkyafu, bwe zinaddamu okusitula ebbugumu zijja kusitula lusu. Toli wamu? Obukyafu obulala n'obusanga wansi waffe mu private parts zaffe, osanga omuntu nga teyeeyonja era nekifaanaganako nga kyetuvuddeko, era naye n'abeerawo ng'akyuma. Kyoba olaba nti obusiraamu bwatuwa alkhamsu, ebintu ebitaano min alfitra, nga Allah subhanahu wa ta'ala ebiteeka mu butonde ng'ate bya buwumbwa bya mu busiraamu. Fitrat Allah allati fatara alnasa alaiha. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama ti mwana wattu khamsatun min alfitra, ebintu bitaano omuntu ateeka okubanga ng'obirina. Mwemuli ekisooka al istihdadu, okwema mu bifo byo ebyekyama. Omubaka n'atuwa okubeera nga yuwakit, ng'ateekawo ekiseera nti abaaluddewo okwefaako. Omubaka yateekawo la yatajawazu 40 yawman, tasukka ennaku 40. Nabadde nsoma ku nsonga eyo kabla kalili, wiiki eno yennyini. Sheikh ng'ajogerako n'agamba nti ekyo senga, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin ng'agamba nti ekyo senga ng'olabye ng'embeera tennava mu control, naye bw'olaba ng'embeera egenderera ng'ennaku tezinnatuuka, genda okola otya? Leka kuddawo okugamba nti mbaka yagamba ana okuuma ettaabu yo. Kuuma ki akhil karim? Tegereka bulungi. Wa taqlimi al-adfar, omubaka n'atuyigiriza tusalengako enjala. Enjala zino oba oli mukyala oba oli mwami zikuuma obukyafu obuvaamu emitawaana mingi. Ate bw'obanga n'oli mufumbo, enjala zino tezikusobozesa kweyagala na mukyala wo, kubanga ojja kwetaaga okukwata ku namulagayi. Namulagayi mumumanyi? Omuntu omufumbo ojja kwetaaga okukwata ku namulagayi. Ate oyinza okugenda okukwatako kuba si wuwo, kuba oba otakunyumira, gwekwata kuwowulire.
mukwata olwokubiri newiiki okujjako mpozi ngaofuna busu lwoyinza omukolodya naye omalako omwezi nga tokutteko ki naye omusajja omufumbo omalako otya ewiiki nga tokutteeko ku namulagayi wa munno naye akati neese enjala zo akhil karim katundu kagonvu ketaaga ngalo nga teziriiko ki teziriiko njala kuba bona bana enjalo jakakwagula abafu abatali bafumbo adiruni abatali bafumbo munsonyiwe naye abugemaki aboge mazima boddayo olwalero ngaotula mutebawo okwata kukonna mukiseeka yange ati kwate kukamunange nga bakutenda otegeera ddalasa wa taklimu madha taklimu ladfar okusala ki kusala enjala toli wamu enjala zino abakyala luli tubadde twogera ku mwami ate omukyala ogenda kukabula obutunda bw'omwami va kubuna omulembe abakyala obutumbula bwe babulekera abakozi batukabulire noonywanga nebyonywa tobitegeera naye kyandibadde kyabuvunanyizibwa omukyala okubeera nga yakwata mu butunda omwami bwagenda okukola atya mwami bwagenda okunywa naye toyinza kukamula butunda bwabalo nanjala nga zikuumye obuki nga zikuumye obukyafu nam omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti wanatfu libiti wanatfu al ibti okubeera nga bakozesanga mbeera yakkuula munkwawo omu okulongoosaamu olwaleero allah yatugondeza natuleetera tulina babuyita bati busheva gula ka gilet obeere nakawaka kasente mmeka akhil karim habula siringi 25 oba 35 bakuwa bumeka bakuwa bubiri naye bakusanga oguze kiritene eya bulijjo ey'ekikumi ogikwata nogifunya wekolokota akhil karim mbeera si yabuvunanyizibwa gula kagireti yensonga lwaki ojja kubutuka bino byembagamba mazima bwona obutuka enkwawo zo zijja kulabika bubi ojja kulabika bubi ekyobuvunanyizibwa kola kutya gula ekintu kyosobola okukozesa obeerengo olabika bulungi tuli ba mulembe قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق buli kyonna kyolabanga kirungi allah basooka okukiwa bannanyini kyo ffe basiraamu gula kagiret kabeerewo gula ne ka after shave kajja kutaasa okubutuka omale okwemwa bulungi wayiseko kaki ka after shave olabye munange obere musajja obere mukyala muyonjo naye gwe nojjula ebitulututu anti yemwedde subhanallah nombeere siya tubeere bantu babuvunanyizibwa tegereka bulungi omubaka ebyo byonna abituwa lwakuuma buki lwakuuma buyonjo awo yayongerako ekiganjiga nti walkhitaanu n'okutayirirwa omuntu yenna buli waba tutayitayiriddwa obwerere bw'omwami bwamala okukola kutya okufuuyisa bujja nebwe bakuyita kukola kutya kweveera okosi kweveera kwetugga bujja nebukola butya nebwetugga kati mukwetugga kuno bukuuma obukyafu filqulufu mwekyekyo mubwekweka kyovulaba nti allah subhanahu wataala atuwa okuuma obuyonjo bwaffe bafubutukamu n'obuwunga subhanallah kati bafubutukamu obuwunga n'olusu olubi allah kyava atuwa okutukuuma nga tuli bayonjo n'atuwaki n'atuwa okukomolwa nekubeeramu n'emigaso ebirala mingi teyakoma kwekyo sallallahu alaihi wasallam n'atuwa asiwak okukola kutya okusenya omwami atasenya omukyala atasenya onoobeera otya ne mukyalawo basahaba bajanga bombaka nebamuga nti ya rasulallah uqabil
genda nywegereku mukyala wange. Ne basajja bakulu nabo ne bajjanga kyekibaleese nsonga gye balabanga bagimiisinga nga basiibye. Sajja mukulu najjanga ti ya rasulallah okabbiru wa ana saim, njagala okubeera nga nywegerako ku mukyala wange gwomanyi ekiwomerera nga ensonga eyo. Osanga omusiranga ti nze ebyo ebyokunywegera ntya otya. Tonywegera oli waawa. Weewuunya abamanyi bino. Omubaka ye yenyini sallallahu alaihi wasallam bwe yaddanga awaka ng'amanya nti kakati nzize ewaka nga nnyini mumwa gwange waali awaka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma yaf'al, kyeyasookanga okukola ng'atuuse ewaka yashuusu faahu bisiwak, ng'ayonja akamwake n'omusuwaaki, kubanga mukazi we ayinza omukulisaayo, mukazi we ayinza okwetaaga kumyogerako wedde amumiisinga. Goddayo ng'oli abuusan kamtarira, sibye ebitaafu era oli mukambwe ennyo. Omutabulika aba mukambwe omukambwe owaawa ahalika ku bantu bawakaabo. Kakati akamwa kano kalina kukuumibwanga kaki? Kalina kukuumibwanga kayonjo. Sajja mukulu omubaka yamuwa olukusa wahuwa saim, essaawa 12 zijja kuba nnyingi nga mukyala wamulabaawo. Yamugamba nti ya rasulallah njagala onzikiriza. Namuga ti faddal genda. Aisha yenyini aga nti omubaka teyatulekanga nga yasiibye. Omubaka teyatulekanga nga akoze atya emimwa gya mukyalawo, mimwagyo gya mukyalawo gijjo. Subhanallah. Tunuulira alhayatu zawjiya, tunuulira obulamu bw'obufumbo. Tolina gyolina kubusanga okugjako mu bufumbo halalan tayiba. Aisha agamba ti kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa saim, mbaka teyasobolanga kugumiikiriza lunaku lunamba nga yasiibye, era yatunywegeranga nga asiibye. Naye yaga nti wakana amlakukum liirbihi, naye ye yanywegeranga nga yasobola okukomaawo. Yali afuga ensaaze nonywegera notagenda nankani. Kati olaba abamu omuntu anoonya appetite engeri gyata. Tunuulira omubaka atugaana okunywegera lwakubanga yaga nti omuvubuka yajja omusajja omukulu yamuta yasiibye nagati genda. Bwe yamala omuvubuka naye nagati ya rasulallah okabbiru wa ana saim, nange ya rasulallah mwemanga asiibye nagendeka. Namuga nti gwe nga wasiibye nedda. Sabuga nti ya rasulallah oli omukkiriza ate onaamugaana agati hatha shabu, ono muvubuka oli musajja mukulu ajja kwefuga naye ono bajja kukomekereza bali mu birala. Kati akamwa kano kaliko bannannyiniko. Tuteeka okakuumanga kaki? Tuteeka okakuumanga kayonjo. Munnaaleme subhanallah. Bannange tulina ebyewuunyisa ebinene. Tolabanga lusu luva mu kamwa gw'ate oyagala bakunywegera ate okyuma. Kati oleeta omumwago omukyala akola ata ng'osuma gati mukulu toyagala kunywegera. Ate nga ya akhil karim ekizibu kiri kwani? Fiilan olina ekizibu. Fiilan olina ki? Olina ekizibu akhil karim. Naye obwo si busiraamu, tubeere bayonjo. Abalala ekituleetera ensu butanaaba. Tukalukana kuva ku makya mpaka ki? Paka wungeezi. Ati ze naaba lumu nga nvaayo ewaka. Onaaba lumu. Bw'oba onaaba lumu naabanga kawungeezi nno. Naye atoka nti naaba ngenda kukola. Kati n'onaaba ku makya. Bw'omala okunaaba ku makya n'ogenda. Oyinza okuba oli wa pakaasi faasi. Oyinza okubeera nga oli wa bodaboda mu musana gwo ne jaketi zo. Husaini
oyinza okubanga oliwo akagaali ojjako ono bwotekako omulala waliwo abatagala kuvaako kasozi ekyo kyemirimu gy'abaganda baffe oyinza okuba okola ku sitoowa abalala bali ku luggi lwa takisi kugenda bwakola atya olunaku lulamba bwatyo kawungeezi ngaddayo ewaka ng'atuula mu ntebe bwati ng'ajjako essaati ng'agirata pewo ng'emufuuwa ng'akala olwamaze okunaaba ogenda kwebikka mu buliri bwani mukyala bwakugamba tugenda onaabeko nga nti sewo buno obuliri nse nabugula wabugula kugula obuliri kitegeeza butanaaba genda okoleki genda onaabe eyo embeera ebuna abaami nebuna n'abakyala enviiri zino mumweze mulaba zino ziwunya emitwe gino giwunya omutwe bwotagunaaba gukola gutya guwunya subhanallah tubere bayonjo kati osanga omukyala ng'ayina enviiri amaze wiiki 3 tazinaaba enviiri ze tezikola zitya tezigenda mu mazzi olusune luvaawo nagambye natandika ensonga eno teriiyo muntu katonda gwe yatonda ngaakola atya ng'awunya taliiyo so baganda bange tubeere bayonjo kati abakyala bizaati nga tugyeko abaami abakyala balina ebitundu byabwe ebyekyama obwereere bwabwe bwetaaga omukyala nga muyonjo bwetaaga omukyala nga muki nga muyonjo kyova olaba nti farukun kabir baganda bange mukkirize mugaane enjawulo nnene wakati w'abakyala abasiraamu n'abakyala abaki abatali basiraamu ekireeta enjawulo ekyo buyonjo buno basiraamu bwe balina abatali basiraamu bo bemanyiimu okuwunyaawunya okwo kaifala banaaba butyanga tebabeenakwo nga bagenda mu haidu bwe bagivaamu tamanyi bwe beetukuza so nga buli mukyala musiraamu si musiraamu agenda mu haidu omusaayi ogumufubutukamu natinon gukola gutya guyina olusu yensonga lwaki allah yateekawo system egufulumya buli mwezi damu natinon musaayi oguwunya guyina olusu olubi enkizo esobola okukuuma omukyala omusiraamu ate bwe guba gukutuseewo wano weguzze guyita gusobola okuwagamira mu bisenge by'omukyala obusiraamu bumuyigiriza nga anaaba abeere nga asooka ayonje obwereere bwe bulungi wasobola okutuuka mu bwereere bwe ayonjeemu omusaayi bwe gubanga gwawagamiddemu gusobola okukola kutya okuvaamu ne buteekawo obusiraamu okubeera nti bakyala baffe tubagulire kaifuuwa abeerewo abeera ne cotton kapamba cotton wool ateekamu kapafyumu oluvanyuma lwokunaaba obulungi nayisa kapafyumu ako mu bifo bye ebyo ebyayiseemu omwo omusaayi oguunya gusobole okubeera nga olusu lugwerawo ddala atali musiraamu akati oyo naabeeraawo omukojobo gwennyini ogutuvaamu mukojobo oguvaamu mu bakyala n'obutonde bwabwe obufaanagana bwe butyo mwana watto najisun omukojobo omukyafu n'okuwunya gukola gutya guwunya obusiraamu fasharaa lana al istinja obusiraamu ne bututeerawo okwonaaba n'amazzi bada al baul oluvanyuma lw'okukola kutya ebyonna kukuuma obwereere bw'omukyala nga buki nga buyonjo atali musiraamu haidu tumumaze omukojobo bwamala okufuyisa nga zamunikaye ebyo bimeka 2 ekyokusatu ng'asala ebyayi alghaid
okola pupu. Bwokola pupu obusiraamu butuwa al istijmar wal istinja, era nebutuwa okukozesa ki amazzi ne toilet paper weyonje bulungi ne tipi oluvanyuma otawaze naki n'amazzi. Ebitundu byo byombiriri obikuume nga biki, obikuume nga biyonjo. Oyo musiraamu teeka bulungi, toyinza kuzibya lunaku ng'ebintu ebyo bibiri, embeera ezo bbiri toziyiseemu. Togenzeeko manju, kola pupu. Era bw'obanga obuzibya olunaku olabika oli mulwadde. Hadhihi ni'ma Allah okutuwa nga tusobola okufuluma kyengera, tuteekwa okukyebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Woitegeera nga kyengera lwolabako omuntu alwadde constipation, oyinza okukaabira emanju eyo, tokuyita omuzannyo. Kati omuntu afuluma bwatyo susu pupu naye nga teyeyonja, musaasire. Oyo musaasire. Bwe baba beekubiriza kunaaba mu ngalo nga bavuddeyo. Hatta ne bwoba okozesezza toilet paper, oyinza okujjako nga okozesezza 5 7 ate tukikozesa nga tewaliwo mazzi. Teeka bulungi. Naye ate bano kozesezza toilet paper bwoto bwofaanaganye, bwovuddeyo nozaamu nnikayo. Kyova olaba embeera ezo nezivaako bwezityo. Omukyala abamu babundula amazzi, abamu babundula ki? Kati amazzi gano bwebagabundula ne gamusigalamu, galeeta okubiririra kw'ebitundu byabwe ebyo. Tuli wamu? Buli waafuna embeera ey'okubiririra, enkomeyo ya byonna avaamu lusu. Tulina abakyala abatamanyi kweyonja. Ogenda okubeera naye ng'omukyala ng'ebbugumu lisituka ng'asitula olusu. Obwo buba bukyafu muganda wange, obwo buba bukyafu. Omusajja yenna ayagala mukyala we aba ayina kulaba ng'amufubako, amuyigirize okweyonja, amukubirize yeyonja ate amuyambeko. Waliyo baganda bange sabbuuni gwe bakozesa abakyala okunaaba mu bitundu byabwe ebyekyama. Mugulire abafuula nga baweweevu, abafuula nga bayonjo, afuula ebitundu byabwe nga bivaamu nga bavaamu kawoowo so si lusu. Beera musajja musiraamu wabuvunanyizibwa oyambe ku mukyala wo. Oyinza okulowooza nti wani mutadde naye ngaate osobola okukola ati, osobola okumuyambako, osobola okumuyonja. N'abakyala nammwe mwefeeko, beera muyonjo. Wano nosaasira ino byetwogerako bufumbo, no byetwogerako bufumbo kikulu nnyo gye tuli, kubanga amaka gaffe gafudde nnyo. Naye ngaensonga ezigase ate zisoboka okugonjoolwa. Bw'osanga omuvubuka, okumanya zino ebintu bizibu, bw'osanga omuvubuka jagamba nti nze njagala bya kizungu. Bya kizungu obimanyi? Mubiyita bya kizungu. Ayagala anywegere mukyala we wonna wakola atya? Wayagala. Amurun mubah, nsonga ekkirizibwa. Oba akutte ku namulagayi, oba ayozeza ku sowaani, byonna ebyo bikola bitya? Mu busiraamu bikkirizibwa. Naye mata dhalik ddi kijja kubeerawo ng'omukyala muki muyonjo. Nkugamba muganda wange wegendereze mu kitabo ekiyitibwa ahkamu lmuasharati zawjiya, ensonga eyo yajja. Waliwo abamanyi abagala okugamba tekkirizibwa abalala mwesittala era mwesittala bakyafu, bukyafu bwabakyala bammwe gati nsense n'omuwa gwange omwago gubadde gutya. Abalala mwogera ebitaliiyo, omumwa gwange ogusoma Kurani, gusoma Kurani. Oluusi ne Kurani gyoyogerako togisoma. Ne Kurani oluusi gyoyogerako togikola otya? Togisoma. Nga tukusanga ogiriisa empuuta.
owulira bulungi nolwensonga eyo abaala abamanyi abaali bagaluga ti naye bagamba nti bwokola bwotyo musobola okuzaala omwana nga wandali ngalizivaawo alaka yamaaso g'omwana ali mu kimulubuto ne byonna tebiriyo. akhiru mataf ensonga entuufu kiri nti kikola kitya mbeera ekkirizibwa naye wakati w'abafumbo ebeera ekisinga okubeera ekikulu ziri ensonga bbiri. ekisooka obuyonjo bwammwe kubanga onaagikolera ku bukyafu ojja kukomekereza nga omukyalo omutamiddwa ekinaava buli wamubeera naye ngaowulira lusululi bwe lusibuka muganda wange. fahimtum. ekyokubiri ng'ogyeko obuyonjo tekiba kyampaka kibeera ikhtiyariya tokikaka bunoti tukole ebyekizungu tomukaka ikhtiyariya nsonga yakiki nsonga yakyeyagalire tetta maka bwemba mugikanyizaako muzikanya enungi fabiha wanaima bwemba temugikanyizaako gikola otya mugireke kola ebirala ebisobola okubeera nti mubifunamu essanyu. tegerekese bulungi akhil karim ekisembayo kyova olaba nti abantu olw'obukyafu bwabwe emabega gye twava n'okubeera n'abantu abakyafu batufuuka n'okutuuka okwogera olugero mwe lumwogera nga temumanyi. musajja awunyakalidde musajja awunyakalidde kati gwe tomanya bategeeza kalidde ki bukyafu bw'abakyala bwabwe. buli kyokiwulira ekyo ne bafuna engero esendala naga nti enkoko tebaginaaba mu ngalo olwonda bagala kusigaza bukyafu bwabwe koko tebaginaaba mu ngalo batya byonna bategeezangamu enswa ezo zebasanga mu bakyala baabwe zotasobola kwewala olwokola ki naye nga nsumbi obusiraamu omuntu yenna kakati omuntu yenna atali musiraamu toyagala tayinza butawunya okujjako abatono ennyo allah bawadde obuyonjo obwekika ekyawaggulu naye ekitali ekyo tulongoose. waliwo nangambye wano ti ne pills zimanyi okulizaala ensu ensaha bwekibanga kituufu nakyo kyetaaga okubeera nga kyetegerezebwa kubanga n'obusiraamu tebutukkiriza kumira pills omuntu okufulutukamuki kufulutubakamu ensu. nolwensonga eyo baganda bange rijalan wanisa abaami n'abakyala tubeere bati tubeere bayonjo okubeera nga nastamti bibadina bada okubeera nga tweyagala ne bakyala baffe n'abakyala baffe beyagala naffe n'okuwangaza obufumbo bwaffe. hatha adwam lilalaqati zawjiya kyekintu ekimu kwebyo ebisobola okuwangaza abafumbo. buyonjo obuki obuyonjo tusaba allah subhanahu wataala atuwe obuyonjo n'abantu baffe.